Saudi Arabia yatandika dda okutikka abaana. Abawarabu mu Saudi Arabia batandika dda okutikka abaana nga babazaayo mu nsi zaabwe. Tekiriiko kubeera nti oli Munnayuganda oba oli Munna Kenya oba oli muki, as long as ng'oli mukozi mu ggwanga lino erya Saudi Arabia. Bakama baffe abamu batandika okutikka abakozi baabwe ne babazaayo gye baabajja. Ekyo nno twakyogerako ddadda ne tubagamba nti nno bakama bammwe batandise okubatikka nga tebamaze beebuuzaako, nga tomazeeko contract, mukama wo n'akutikka butisi n'akutwala. Yadde nga kimenya amateeka era nga mukama wo aba alina okukuyiririra ssente empitirivu olw'okusazaamu contract without your notice. Ekyo mbadde simanyi nti oba mukimanyi, naye w'oba okimanyi weewaawo mukama yeebazibwe. Tuyina baganda baffe abayita mu experience eno era ne batubuulira ekyaddako. Ye gwe obadde okimanyi nti nno bwe bakutikka ne bakuzaayo ewaka nga tomazeeko contract, kisobola okuttira ebintu ebirala. Bakama baffe bano mubadde mukimanyi nti bakola n'ensobi ey'okuteekako bbaani, omusango n'aguteeka ku ggwe nga ye ayagala gwejjako baleme muyiririsa ssente. Ekyo obadde okimanyi. Oba obadde tokimanyi, yessaawa gwe otuulekka n'akatambi ogenda kubaako ebitono by'otegeera nti ono gwe baatikka nga talina musango, nga tategedde, mukama we nga tamaze mwebuuzaako, nga tamuyiriridde namuyiririra, ayina embeera gye yayitamu na biki bye yavumbula oluvannyuma. Yenze Shira Adita, tuula katambi kaneeno okeetaaga subscribinga oba obadde tonaba subscribinga, kwata ku notification bell nga buli video yonna gye nteekayo ekutuukako. Obutamala budde katusooke tugendeko mu katambi kono mwana muwala ate era tukomewo. Abaana mmwe babuulire lwe batutikka okuva e Saudi Arabia, wabula bannange abakola n'Abafiripini bagirako enkofiira. Mwebale kukola bamaama. Lwe batutikka okuva e Saudi Arabia ne tudda ewaka e Uganda, kinasooka okusuubira nalowooza tugenda tetwalina musango. Abafiripini baatuwaayiriza bye baatuwaayiriza ne batutikka ne batuzza, naye ffe twalowooza tebaatubaanize kubanga tetulina musango gwe twali tukoze. Ne ŋŋamba tugende tulabe famirizi zaffe, tugenda kudda kuba twali babiri. Twagenda okudda e Uganda nga baatubaanize. Jjukira bwe bakubaaninga oba lwe bakutikka ng'obadde tori ready for it, obeera toyinaamu ssente. Ne tudda e Uganda ne ntandika okunoonya companies ezinantwala, ne bangamba nti bambaaninze. Ne ngamba kati ngenda kuzzaako ki? Siyina ssente. Ne nnoonya kampani nga kampani zonna zaagala ssente nnyingi. Batwala kata baagala miliyoni 4, baagala miliyoni 3, baagala miliyoni 2, nga mu butuufu sirinaawo ssente. Naye nga bannange omuntu agenda kola ate nga kyenali sitamanyi, nga simanyi nti waliyo eggwanga lye bayita Jordan. Okimanyi nti nali simanyi nti waliyo ensi gye bayita Jordan? Nali sigimanyi. Nze ng'amanyi Kata, ng'amanyi Dubai, ng'ezo bwe zityo nga zemanyi. Bannange bannammwe mujje tukole. Ne bw'oba tolina ssente ne nfuna kampani ne ndeeta, oba okitegeera, ne nzija ne ntandika okukola. Ne ntandika okukola kati ndi mu 3 months now, siri mupya. Naye bannammwe ne bw'oba tolina ssente, e Jordan esobola okuteekamu akasente katono. Kwanza ekitono nnyo nateekamu oba mitwalo gaali asatu in fact, ne nzija. Ate e Jordan kyenjagalirayo, abaana be twasinga okujja nabo baali bangi, naye batono nnyo abagamba nti baafuna abantu ababi. Oba okitegeera nti baafuna abantu ababi. Abasinga obungi tulina abantu families zaffe nnungi. Olaba nze ennyumba mwembeera yeeyo, ennyumba mwenkolera, bagaba akakade kamu. Oba okitegeera mukwano, mujje tukole. Bayinza okuba nga baakutika nga toli redde okudda Uganda, nga weebuuza kiki kyozzaako. Jangu e Jordan oteekamu akasente katono nnyo. Abamu basaba ssente nnyingi
naye Jordan kumpi wa bwereere naye lwakuba kati otekamu mwana okulaba ng'oyitawo mu bwangu kitegeera obimanya ebye Uganda man love you. Mwana muwala oyo baamutikka mukama we yakeera bukeezi ku makya n'amukwata n'amuwa pasipooti n'amukanyuga ku kisaawe ng'amuwadde ne tiketi emuzzaayo e Uganda. Ate era si ye yekka n'akabateerawo akatambi ka muganda waffe omwana omuwala mukama we yamukwata bulungi nnyo nga tamukkiriza yadde okupaakinga ekintu n'ekimu yamukwata ng'abagenda okukyalirako ku maama we n'amukwatisa ka handbag n'amutekesamu obugoye 2-3 n'ayambala n'engatto kapeeya kamu binniigiina nga tamusibye nakakaaya n'amuvuga n'amuteeka ku kisaawe n'amukwanga passport nga eriko ne eya tiketi ebimugamba nti dde ewammwe nga tamunnyonnyodde kigambo yadde n'eki. Naye omwana ono yakola akatambi n'atutegeeza n'agamba mukama wange antisse seetegese nga tamukkiriza yadde okukwata suitcase gye yajja nayo ku kyeyo nti bino ogenda kuddayo ewaka weetegeka okwata suitcase ogende teyamukkiriza. Yakwata bukwasi passport ye kasimu ke n'akwata bu handbag bunene obw'oku mugongo n'amuteeramu ka backpack n'amuteeramu obugoye 2-3. Mukazi wattu amanyi bagenda wa maama wa mukama we kubeerayo wabula bosi we yasalawo okumuvuga n'amuteeka ku kisaawe n'amulinnyisa ennyonyi n'amuzza ewaka. Naye katwogere ku mitendera bw'olabanga mukama wo ng'atandise okwekyanga ebintu eby'ekisiru ng'akuvuga okuteeka bw'ati ku kisaawe mugambe sigenda kugenda ku kisaawe ntwala ku poliisi olw'ensonga nti mukama wo ayina okugiririra ssente ez'okubleachinga contract. Bw'oba obleachinze contract aga amateeka mwegali mu contract any determination of contract without your concern agenda kubanga asasula. Naye bo baddira ne bableachinga contract using a worker's name igwe ne bakuteekako omusango ogw'okubeera nti nno gwe obleachinze contract mu ekyo ajja kugamba nti nno simusasudde sente zisembayo olw'ensonga aganye okukola mutisse ne muzzaayo olw'ensonga aganye okukola ki okukola mu ekyo bwe bagamba nti oganye okukola wali eri ku immigration bakuteeramu obuteezi bbaani ne bakubaani ng'oli muntu mukyamu oganye okukola osazizaamu contract naye nga tejjukira contract mukama wo yagisazizaamu without your concern. Totegedde wano we tubagambira always pay an open eye ku bintu bakama bammwe be bakola. Temubelievinga for granted. The way your bosses don't leave your actions for granted is the same way you don't have to leave your boss's action for granted. Muzitambulizeko amaaso kijja bayamba obutamala budde. Mama Fahima yakomyewo mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Mwenna nkimanyi bakadama mmanyi who Mama Fahima is. Yakomyewo munnange, it was a very big pressure. Yasanyuse nnyo bambi abantu be bamusanyukidde era nga babadde mu kayisanyo okulya mmere kusoma dduwa babadde mu kajagano ekisanyo nga liri wali omuntu ono Mama Fahima gwenjogerako you all know bambi yavudde na clarifying n'agamba she has been in Saudi Arabia for 4 years. Amaze emyaka 4 nga taliimu mu ggwanga lyaffe erya Uganda. So bambi yazzeeyo ewaka. All I have to say is congratulations to Mama Fahima. Katusooke tugendeko mu butambi tulabe what happened nga Mama Fahima azzeeyo ewaka ate era tukomewo tubeere nga tufundikira video eno. Ebyo bye byabadde wali mu maka nga Mama Fahima azzeeyo ewaabwe. Nze Adita kinsanyusa nnyo okulaba omukozi naddala omukozi ng'azzeeyo ewaka naddala ng'ava mu mawanga ganeeno mwe tubadde. Amawanga ganeeno mazibu okukoleramu
era nga galimu ebizibu bingi towards workers. Era nga bw'oba otunuulidde rate y'abakozi abajja okukola eno, bameka abajja n'abameka abaddayo, you will actually see the difference nti abaddayo batera kubeera batono. Munno waabazzeeyo nga bannange musanyufu n'addayo ewaabwe, alabe ku bazadde be, abeereko n'abaana be, afune ku fresh hair nga mwe mukimanyi nti we are ever indoors. Tetufuna budde butambulako kufuna ku fresh hair, tetufuna budde bwekolako ng'abantu kwambala ku ngoye ennungi n'ebintu ebirala. Tubeera confiscated lwa nsonga oli muki, oli mukozi obanga muddu. Naye munno bw'ava mu eyo embeera nadda mu mbeera egenda omuwa essanyu, ng'asanyuka bw'alaba ku maama we, asanyuka bw'alaba ku baganda be, asanyuka bw'alaba ku mwami we, ekintu ekyo kizaamu amanyi. Mukikubire engalo. Wano we mbagambira mubeere nga mwekkiririzamu mwe ng'abakozi. Tusabe nnyo buli omu nga bwe yajjanga mulamu addeyo ewaka nga mulamu. Ate era ekisinga amakulu bannange, bw'olabanga munno avudde ku kyeyo naddala mu nsi zino ez'Obuwarabu naddayo ewaka, musanyukireko, congratulate that person. Kubanga bangi bambi abaddirayo mu box, however nga si kye baba baagala nekigwawo bwe oli naddirayo mu box. Bingi nnyo ebibatuukako gye tutabeera, engeri gye babattamu, gye babatulugunyamu ne baviirako n'okuluzinga obulamu. Naye bw'abazzeeyo nga mulamu, no matter the situation was or the situation is, mumusanyukireko, mumugambe bannange kulika. Era naawe ogambe nti wande nange nja kubeera ng'oyo. Yenze Sheila Adita, mwebale nnyo okumpuliriza, embagala nnyo, continue subscribing.